Njagala kwebaza okuteesa kwomwe n'abatuuliza maama naamwe Namaliga angambye noonyaako nja kukugobera ababba emmere yo mu lusuku. Nze nsaba Omukama Katonda mukulu Nsumikambi empwedde webale tuwuliriza Afande Jonan Ekawempe agambye mwebale kuteesa tubawuliriza nnyo n'Ekawempe poliisi. Mukulu wa Lukagga njagala bwami Saabaddu Ekapeke betuuliriza Kansala Ngoga mukulu wa Swabeni Ekawomya ku saluuni abannabukalabi bamwe mutuuliriza nnyo wano Naalongo Katongole Masajja Kansala Lwange Lwetungo ngambye muli mu kufumbawo mmere ku kigo Ekapeka mutuuliriza mwebale tuuliriza muwala wa Sewaya Ekirema wali ewaffe webale tuuliriza ngambye oba oli bweru Nanjwenge Kabeere bale tuuliriza Kabande Kapeka mukulu Kaweese Nakaseto ngambye Lugogo yagudde yayonoonese nkyayagala nali nabawaako ku ssente era nja kubongera ku ssente baali bawa nerebe ku sindiko bakobo nga waweerezaki nga kyatuuka nze abannebaza waliwo n'ennaku ezo omukulu omu yandeetedde embuzi nnya naye ate nenzikwata nenzibaako nange benziwa ate waliwo sebo ekikyo sikirese Mukuluze kirime wabikookoma ne Sengendo makanike bwayise mwebale tuuliza ndaba muli bangi mukulu Sekajje Bukakala mwebale kutuuliriza chairman muti wabangambye nti Masabo ono Faustine yali takolera Dubai yali akolera Qatar mukulu Museveni musajja waffe mukulu Museveni alina omuze okukwata abaana balina musango tulina Masaba Faustino yali akolera Kata n'akoma okuwane waabwe ne bamuwambira kisaawe taddangayo kulabika ono Machete y'omumanyi bwe baateeka eyo Olivia Lutaya n'abalala kati nga gwe bootuulako nabo mu kabineti kamwe oba ka palamenti kamwe ak'ekiro eyo kemuyita simanya akamwe ki bagambe basijja bo bata abavubuka abo gye bujja sigenda kubabeerera byangu ekyo tukibabuulira mutiisizza bw'aba mukulu bamwina awuliriza ate abadde wano asoma emakere mmanyi musajja musomo ekirala waliwo n'akatono kenjagala okwogerako kemwogedde ku local government fenga ababaka ba parliament tulina okufaayo okulaba nga local government tuzongera ssente local government ezisobola kuperforminga mirimu gyazo nga tuziwa obusente butono era ekyo emabegakaawo twalwana nnyo ne Minister wa Finance mu Lukasajja ekisooka atuwuliriza nnyo programu yaffe nga tugamba local government zino ze government ezirinaanya abantu zaali badde zongerwamu ku ssente nze waliwo wengende ewaffe Nakaseke wa chairman komu ebintu ebimu ne munenya ne mugana ebino okunenyeza eno bali in actual sense mwetaaga se abasomesa ku bibuuzo oba mwalimu obwo gwe yateekako ku bibuuzo musonyiwe naye kati nze olumu ntuuka ku local governments nendaba nga there is a lot of underperformance nesibanenya kati ngaffe nga parliament tulina okuddamu okurivisinga ssente ze tuteeka ku districts nabo basobola okukola naye kati buli mulimu gwonna baguteekako onalebo lutamaguzi buli mulimu onalebo kati bulirayo mukulu Kaweese ono mukwano gwabwe Nakaseeta Lugogo ali bubi Lugogo nakamuteeka miliyoni nga 3 emabegakaawo gw'oyitawo ng'ogenda mu bakojja abo gonalebo Sekasi ekkuba okuva ekisule oba ew'obulenzi paka Ekapeka ese wobadde olaba wabinze entaddemu ssente ne bakolawo okuva hawa wali tanuulu wonna okuteekawo ebyo ebinaaka nze entaddemu maze milioni ezitaka wansi wa 19 naye oli bw'abayita eryo tukube nno lyayinula bw'abayita n'ogenda ku district ennaku ezo twasabako mwatuyambeko ku Lugogo n'atuwaayo omutwalo gumu mutwalo 10,000 naye ne bagamba chairman atuwaatya omutwalo ne baga talina tebalina ssente ku district tebaziteekayo kakati naffe abamu obulimu abaka parliament mulaba twebuzaabuza kubanga naawe olumu ensawo ekuzitowako ne bakuwa ebintu gavumenti bwe yali badde ekola byonna babiteeka ku gwe omubaka ogenda okwekanga ate zigendeyo ziriwa kati nsanyuse nnyo mukulu bamwine gwenziramu ngende ku nnanga mukulu bamwine onsanyusiza ogambye bino byonna bi resolution bye byayisiddwa ekyankwanzi bagenda kubireeta mu parliament mu balutamaguzi
gwo muwe kubenga like no gamba ndekulire gagadi we nale kulira andi adana abikutesezako nolwekyo we kuba wekega like agambe yemwe nyini ndoja tebo abiveko mugende abi parliament kugambye ne sawa bwebaya ne sawa bwebanfu mara netuka we nebange kugasa ne bagasa wa mekanti mukaga kitundu we afira na yenga mukaga kitundu zezo ne we buzabuza kati nze we kuganti institutions sigamba yafeyo kaya parliament institutions ziri satu judiciary go gambi wano kemisango gikandali executive eri muba minister tebajali na makuru gali yawo eyafa ateno kale ko tugezako so neche mbadde nsoko kwebaza kyenkwatagana nawe olutalo lw'ettaka oluliwo olunene mwami Museveni bwagamba nakireetako mu parliament by the way ebiseera ebisinga mwe lwakuba temutugoberera naleetako ekiteeso kyange abakulu abamu ne bampita emmengo nga ŋŋamba ekiteeso kyange nga ndaba abantu ababonaabona nga kati boolaba era nkusaba bano simanyi omuyimbi ekooni bagenda okusengula emukono ebyalo 6 twagambye mwami Museveni w'ebbaluwa yange yagirabye kubasengula abantu b'emukono kuba n'ebbaluwa bazindeetedde n'onalebo waabwe Kayondo najja onalebo abakiikirira ne mugamba onalebo tuli mu liseesi okwate ebyalo bisukka 6 mbu ekooni ayagala awo awalinaanye ennyanja mbu mwami Museveni yamwone tumugamba nti ne gyava eri embalala waliyo amazzi bamuwe okulinaana ogwo omugga baguyitaani ga Kibayo Luizi bamwo kulinana Luizi azimbeyo kakati bwoyogedde ku kintu ekyekibanja ne wakubadde o commissioner abeera wabona abantu abo mugende nga mubawuliriza naleta ekiteeso kyange mu parliament lebaki omukulu omu nampita emmengo yoba nale Boseungo yampita na soko owuliriza abantu kwanza endude nga ndi shadow minister ow'ebyettaka luwe baali bankyusizamu nga ngamba nti omuntu wabaguze ekibanja kye kibe kikebwa nakomeredde afune certificate ye onga wadembo okutunda ekibanja kye obo kikozesa kyonna kyayagala naye ate Lutamaguzi nguze ekibanja kyange ewa Sekasi ate ngambye ekibanja kyange Lutamaguzi nina byonna nti ate ettaka lya Sekasi ekibanja kiba kitegeeza ki kakati nebanga ekibanja kiba kitegeeza oba toli independent kakati nembawe ekyokulabirako tuwaze very hot discussion njuka twajimu ne Honorable Boseungo nembawe ekyokulabirako ntinze bwengule emmotoka yange kyezaba kiba kimu kadi yayo era bwembanji tunabanga kadi yayo eriwo litatwala butwazi kakati ato mbanja nga nina kiraga ekibanja kyange ate nga si kyange kuba eyanguze motoka tasobola kudda nti ate motoka wadolina kadi yayo ate motoka yange kakati kino kyebaleese ne wakubadde sikanya nabo ekyokuba nti omuntu bwaba n'ekibanja wewe certificate ekyo kituufu nga shadow minister nange ngenda ko ekikulu n'abakoba mpuliriramu era tukwatagana ngenda kukwata yes honorable n'abakoba owe gino w'emitiana nenako ezo yampita okumpa amateeka tukagabira abantu agakwata ku bibanja nankwasa ne commission omba muitobo womo mulands ne mugasina nangamba nankwasa n'omukyala PS Waland simayi bamuyita Karande obo Karande okaranyi na munkwasa nangamba waliwo bye mulina okuddukanya kakati ekyo nange ngenda kukiwagira aw'ekibanja bamuwe certificate ye abeereko nayo ngera wayagalira otunda ekibanja kye watundira ekibanja nga kifuuse kike permanently kyankomeredde kakati ekyokubiri kwekyo kye mwateesezaako ekyettaka sikiwa nti obubbi bw'ettaka busobola okuggwawo ku mulembe gwa mwami Museveni ebiseera ebisinga muleta yes bulirize ebigambo byange ebiseera ebisinga muleta ebintu ebirungi resolutions ennungi naye olw'okuba nti n'abali mu gavumenti abafuga baluvu ate be bamu abasinze okwongera obubbi bw'ettaka kubanze ngenda nembuuza bano abasajja nembalaba eyo basalimusale balina nsiko ya miles mpitirivu nembabuuza mwazifuna batya wano mu Buganda nayo siko ya miles mpitirivu eggulu alinawo mpitirivu eyo bwowulira bonna bone basenda n'owulira kakati zino siko ya miles mwami Museveni zaalina eggomba omubuuza wazifuna otya ino lyonna lyempulira bagenda beegabira ne banne bano mbawange ekyokulabirako kubanga at least bomba linako ono nja kumuwagira era bamwine namugamba nti nze ndi shadow minister wa parliament w'ettaka mu parliament
office yaffe oli open ne bwe luba lukiiko lwaffe yadde luba lu opposition nga banonda oli open okujja kubanga iwe commissioner ate ba commissioner mwe mutambulirako ebyettaka era baladisa abasinga be baleese emivuyo gy'ettaka egisinga 95% emivuyo gy'ettaka giriwe bw'abaala DC ne police nasanyuka omukulu wa police ono ali soba nnyo minister ono minister wa police wa state General Muhoozi David. That man is very sober. Emabega ka tubadde tulwanagana n'abapolisi nga bayingira mutaka naleeta ekiwandiko nanoonya nga ye mwennyini yankubira ne ku weekend nangamba onalebo Lutamaguzi genda wano na wano bakuwa ekiwandiko wa polisi yenna gwe mukwatira mu byettaka abamubbira mu mutusindikire tumugobe kunaaka kakati bwe munaabanga resolutions ezo muzirese we support you. We will give you support feche tunoonya be bantu baffe ng'owettaka weebwa ekitiibwa n'ow'ekibanja owettaka eyeekweka kwaka tubadde n'ebyalo kansuubire nti muwuliriza mmwe kuba ebiseera ebisinga abantu baffe bawuliriza nga waliwo busoodasooda kansuubire nti nomuwuliriza okujja okusengula ku kibanja byakomye eviction onakyogedde era resolution naffe baziweereza ku nange ezabadde okusengula ku kibanja golabya jjo okusengula abantu abasinga mwekwasa ng'onajja n'omusirikale simanyi bakola ki ebyo byakomye ndowooza mukiwuliddemu abali kakati era kensoko okusembyayo ebyettaka nga bigize ak'ettaka tubeebaza era tusuubira nti mu lutalo bwe tulimu olw'ettaka tugenda dukwasaganyiza wamu. Nze sikyalina muntu kati gwe nkwatibwako kisambu bano bajja kulaba bubi bwe ndabye nga abantu baffe mu Buganda naddala wano babundabunda. I feel so hurt nti n'abantu abalina ebifo by'obukulembeze mu Buganda ebikwata ku bantu b'omu Buganda nga babundabunda internally displaced people nga bwe nalaba bano abasajja ba NEMA bwe bakola effujjo ne bakoona amayumba g'abantu baffe nga NEMA yakagyeteekebwewo mu mwaka gwa 1995 abantu abamu baafuna ettaka lyabwe eryo oba bwali lutobazi oba kiki nga NEMA tennaba kujja nene twewuunya obujega bwamwe bwe mukozesa n'effujjo lyamwe lye mukozesa kubanga abantu babongoota ne mukoona amayumba g'Abaganda baffe amayumba g'abakadde baffe abatakyasobola kufuna sente kuba ne bwembanza omubaka wa parliament Lutamaguzi olumu Sekasi nyinza omusanga wano nangamba onalebo mpaayo omutwalo ne muga mukama wange sigulinaawo naye nga ndaba abasajja mugenda mukoona amayumba nabadde ye Lwampala nga ndaba effujjo lye mukolayo musaayo emmere empitirivu ey'abantu Lwampala bulusere bisinga mugayo twogerano mbufe tusosola mawanga tunuulira Baganda nze ne bwoba munyankole nga wafuna ekibanja kyo mu butuufu njagala okibeereko oba oli mukyoli bwoba wabeera mu kibanja kyo nga NEMA tennaba okuba NEMA ya jjojjo wano bagitaddewo n'amateeka agagifuga mu 1995 omuntu yafuna ekibanja kyoba kya lutobazi oba wantuwe mu myaka gya 6 ojja otya n'omukoonawo kakati sebo era njagala kwebaza komishona nga maliriza ku kano oyogedde ku gundi kuzino twazifunyeko nti mwami Museveni agenda kulwanyisa obubbi obulyake oyo tasobola kulwanyisa bubbi government yamwe ejja kugwa era namulabye nga atambula eyo kubanga kyasooka okutuuka omukyala yali amuwadde ekintu ekivere simple wasoma byanfuna nange nasoma yes babadde nakaseke naye ye takwatibwa nsonyi nakaseke akoleddeyo kaki ebikubo kote yabirabye babadde wanyongole eri mu nakaseke nozi naye era yonna kyekimwe kakati kyembadde nkugamba omukyala kuba honorable commissioner bamwine alina masters mu byenfuna nange nasoma byanfuna ate ffenna twasomera Makerere University ze lwakuba namusukkako nengendako mu Harvard yes mu executive learning era jjo nabaddeko n'omu kubasomesa Harvard Opio nangamba kuba Opio yali eno ku Kennedy School ye yawa amateeka nangamba nti ne munyonyola muko kati Museveni twamugamba nti bw'oba onookwata obubbi obugobe mu ggwanga sooka okwata abantu b'omu nnyumba yo abakutta omuze ogw'okubba genda olaba ababba Golodi w'Ekamalenge Golodi mu ggwanga yenna ebirombe babyeddiza tebasasula musolo bwe ngamba ab'omu nnyumba ye sigamba mutabani we yekka oba mukyala we obaani ab'omu nnyumba bagamba abo b'otuula nabo ba ministers obateekeko omukyala Betty Kamya twali tumuwadde gundi kuba omukyala oyo naye alwanyeeko ne wakubadde
mukazi wattu naye era nga bwafaanana naye alwanako mu maanyi ge twamuwa gye bayita lifestyle audit lifestyle audit kino kiwulirize komishona bamwini kubanga yadde baala disi tebalaba president Museveni emwe mulinayo kagundi kamwe kakokasi kamwe ak'ekiro mwe mutuula ne muteesa akamwe kye ne tumugamba genda okozese gye bayita lifestyle audit obuuze nti omusajja ono olutamaguzi MP abadde ebisanja bibiri omubaka wa parliament sebo commissioner kuba gotero tulangira ku musala bwe tufuna omungi omubaka wa parliament emyaka 5 enogwa commissioner ojja gwewunya kuba mu commissioner mu 2 million buli mwezi nga leta ina kyakola kijjawo kakati mbadde nkugamba mu second lifestyle audit gye yalikoze fenga ababaka ba parliament twanjula ebyobugagga byaffe buli mwaka ne babimanya bali baddenga batulondola nti Lutamaguzi bw'abeera mu parliament emyaka 5 mfuna akawumbi kamu n'ekitundu emyaka 5 toto ye sente zenfuna kaba kawumbi kamu n'ekitundu nedda nze nkubuulira gwe tonnaba kujja mu parliament tomanyi kyenfuna tomanyi mbaka kyafuna obeera ku assumption nkugambye emyaka 5 mpaka akufuna akawumbi kamu n'ekitundu kati bw'osanga Lutamaguzi nga talina business ebyo ebyensako byekyankwanzi bireke minisita bwe bagulirira naye sebo bino byonna bye tulaba wano ye demokrasiya bali gwe bagambye gwe tuyayanira oba kino kirala kye tuliko kubanga bulanga debate egenda betu maaso Kenya siroza nti balina debate ifanaganako bweti demokrasiya alabika nti wano kye babadde banyonyola ba Afrobarometer bagati Uganda eyayanira enkola yadde muda kikantono nnyo buli butuweddeko okusokera ddala njagala okwebaza abo bonna abatuuliza n'abatugoberera Mutansava omutumirako kibirango kibirango Mutansava waliwo wano coordinator wa Poor People's Campaign Councillor Isaac Karure obwavu babwenyumirizaamu mugambe muwadde enkoko 2 atandika okulunja coordinator Councillor Karure coordinator wa Poor People's Campaign neka mwami gachibayo nsonyiwa ebimu tuteekwa kubivumirira tusobola kweyita nti gwe coordinator w'abaavu obyabaaji ate alabika nawe naalemu obwavu obwenyumirizeemu gundi ye nga mutujoze nnyo newakubadde tuli bubi kati abasajja batandise n'okubenyumiriza mu bwavu mu ddakiika zange 2 Honorable Lutamaguzi abadde amaliriza submission ye kumanya research ekwatagana ku ezo rankings bayizo gadi Professor Lusimbi kati yasinga okulabira ngati naye wa olwo abati bamanyi ne babanga bakikola bayizo nokuba program eno nti yomu kuzibadde zibulyo kati wa byonna babironyerezako naye abakulu bayina na Honorable Lutamaguzi omuntu ayana democracy era yesimira nnyo mu democracy mwabadde yesimira ebbanga lyonna nina Kasuni Sima lawyer atenga munabi yafuzo nayo democracy yamuyayanira nina ona Christopher Sekasi oyo naye nga munabi yafuzo atengini omutendeke nina n'omukulu Kansoba Mwine owenalem nga commissioner Katulairo atinga yasoma yasoma engeri y'enkolagana y'amawanga amalala abimanyi nnyo kale ku nsonga eyababimanyi naye nga wazze katandikirawo nga bwabuuza ku bantu atandike ku nkola eyo banafu Afrobarometer neyanza mutubakutumiddeko nnyo nekyama nanjwenge bwe bali kufama neyanza mukama wange njagala kutwala mugisa kulamasa abatuuliza mwenna abantu TV ku radio yaffe Nganzi n'emitimbagano gy'enjawulo nawe uli ku mutimbagano mukyala mu kasoya kutya ku mutimbagano n'okwebaza mukyala waffe Anne engeri gyatukanyuga mu nsi yonna. Nze nyina omukisa gwa njawulo nti waliwo nali sisomye ng'ogeze mu kirasi nga siri muyivu wali nga tonnaba kuyiga nga sinasoma nga simuziya nga tonnasoma Katonda n'anyamba ninsoma bw'oyita abayivu nange naye nga gyebanga likulabire wadde muyivu ate kati gwe wakanda bamanya nti ali emyaka gye nali sisomye emyaka 3 alo ekiseera kinali siri mukulembeze
Ngandu wano ku Green Valley yange Kamocha ne Mawanda zone. Nga otambulira. Awo. Green Valley. Green Valley tojimanyi. Wano ku Kifumbira wano Kifumbira wano. Kifumbira wano. Nakulina ne office ya president Kyagulanyi. Awo. Kyagulanyi yali mu Konta Africa. Bubanga mwogera ku ghetto, mwogere kufe. Mbadde mu ghetto. Katonda nanyamba ninfuuka omukulembeze. Naye nze kyenjawulo kinyina wadde eno yonna gyendi abampi nnyo mbadde nabo n'abawanvu nnyo mbadde nabo naye seerabirangako nti wakyaliwo abantu enkumuliito abakyali mumabega wange abeegomba nti kutuuka wakirewebangi nnyo kati ekyo sikyerabiranga nti buli obeera abantu baba bayalina okujja woolya kati nyina oluwalo nti wompita wano nteekwa kujjayo ekintu ekyenjawulo kibatamanyi bali abayalina okujja nowooli balwane kutuuka wendi bakwegombe ate sikulwana bulwanyi naye nabo kibagase so nze nasoma ebyenfuna mu nsi yonna byadowongana. Yes, okuva ku era ya COVID yen. But even before, the credit crunch, yes, ya 210. Bizenga byononeka. Era enaku zino nyebuuza omwana asoma economics. Simanyi kibamusomesa. Kubange tetwabeera ne economics za mirundi ebiri. Kati batusomesa bitcoins. Because now, I can tell you, katinga Uganda, twafuna ekizibu kya COVID mu nsi yonna. Yes, but I can tell you, Uganda is ranked among the best performing countries in the world during COVID. Era ne president bagenda kumuwana ekirabo. But largely, ekyatuleetera ekyo largely kubanga ffe ng'eggwanga twali tulina emmere. Era yayogera nnyo bamuyita Canada nti kyatuyambye fenge gwanga twalina emmere nga si ya buseere amatooke 20 singi 10. Kati nze nkubiriza mpuliriza yenna sifaayo ddiini gy'osaba kibiina ky'ebyobufuzi oba kika oba ggwanga ki nkwegayiridde ebyobufuzi bijja kubaawo eddiini zijja kubaawo sooka obeere n'emmere mu makaago eyokulya n'okufisako ate singa tagiyina bandikoze ki andi bagitwala kwagiina nze ebyo nsooka ninga sooka obeere nayo bagibbe ate bandibyenga gyotayina so nze kyemusooka kukubiriza abantu saagala kukwenyakwenya abantu ebyenfuna bijja kwongera kwonooneka. Mubadde mwewaanira wano amanyi Kenya nungi bagenze kubikula bwe bati benyini nibakkiriza nti the GDP ratio debt burden is 75%. 75%. And for us we are at 49, we are going to 52. Yes, when mbadde mwana Kenya ate kyembi nga debt amawanje gaabwe gakuze maturity debt is what tena kuweza kusasula ziyisa kati ate uzituukidde abanakenya beesuddemu ejurume so kati bali mukattu onakubanja sebwere takange wakati wa ate ng'ekyo kiri awo nga 75% of Kenyans bawangalira on cash flow baba talina sente tabaawo ateekwa oggula kyakulya yajja mu ngalo gyalya exactly agenda mu dduuka wali tabeeramu nakasente. That is the environment. So bwompita wano nkubiriza ono sina mutawaana wangalira Kamooki wangalira manyi nti olina gy'ova olinayo ekibanja. Abantu basobola bagitubadde n'ebibanja. I want to use an example Mwami Tabanguzi gy'akozeseza wano. Manyi nze nkugambire okulembeze buno tubunsaze. Tebukusaze. Tubadde tulina abavubuka sente z'abavubuka. We are comparing two districts. Mpigi ne Lyantonde.
abaana b'eryantonde bafuna sente ne bazitwala mu kibayita bull fattening and goat fattening ebirume n'ennyama n'embuzi naziguza nazirunda ku emyezi 2-3 n'atunda and they paid 100%. Abange empigi bwe baleetera ente agenda kukijja ku loole ayina bamwine ng'agenda kugigoba amuwadde $40,000 ente ya miliyoni 3 abange wali ab'ebutambala babakase ne babaleetera endokwa z'egundi z'entangawuzi bamala kusiga bwe bati ayita Walusimbi n'agula omusiri muvubuka n'amalamu omusubi. ng'amaze okugulima bulungi nnyo and these are the same youth of the Uganda babadde sente zezimu babadde resources zezimu. ebirume bye n'abikuza n'agula So, n'agunda n'abeera kiriya economics n'obwogenda ku ndagu tizijja kukwanukula. taddamu tewonako ofunayo. I remember here bwe twali tulina crisis ya sukali. I think it was 2005 around there. Gundi Zimbabwe bali bakuba abasuubuzi babakuba kibooko mugule amaduuka mu abantu sukali. President Museveni n'agamba nedda tulime ebikajjo kati ate ketuna tugamba abezimbabwe tobalaba ebbeeyi bagisaze bakase n'abasuubuzi kusala ebbeeyi. Olwaleero Zimbabwe sukali tusimanyi bbeeyi gyetuuseeko kuba tebalina kikajjo wadde neki. Olwaleero sukali yaffe yegenda Zimbabwe yegenda Congo yegenda buli wamu. So economics is a science. You must do that's true. Ate kati bw'abata tabina abadde atunda ki ebbeeyi ya wansi kubanga ayina ekyakola ki kati atalina kyatunda afuna bbeeyi ya kikaki. So nze njagadde kukozesa akadde kano sifaayo kiki kyosobola naye era abantu olina ekyokola ekireeta emmere waka ekireeta sente mu mpale naye more importantly lima emmere. Ekyo nkitadde ebbali. Ekyokubiri onaleba omukwano gwange ate muto wange ono bino bya honalebo tumanyiganye nga tanabeera tumanyiganye vaku bino okujja kwe kyayongerako kati ninzija ninkolera ne waabwe ate nakaseke onalebo olutamaguzi njagala kuyamba guyinza kuba wali tomanyi mu Kampala Central 1 1989 ababaka ba parliament that time it was called NRC kati nga mubera mukokasezzamu bagenda bakaya nti manyi ekiseera ekyo NRA yali emaze emyaka 3 ne bara nti emyaka 2 ne bara nti emyaka 3 ne bara nti emyaka gino simateeka tunagikola ate ekiseera kyaffe kiwedde tukole ki kize besi gyoyola natwa ya national political commission minister of presidency natwa nagenda mu NRC n'ateeka ekiwandiiko ng'asaba NRC eyongeze government emyaka emirala 4 bajja beetereza basobole kukola ssemateeka n'ebirala byonna basima omusingi kati naye baali basuze nga bali kokasezi baziyita bati obubondo obwo kati waliwo gurupu yali eva mu DP eba mugenzi Kisebaana n'abalabo bonga baga nti nedda emyaka 3 gibamala tutandikire yes nibadde mu chambers mu parliament awo bakanyiza tutukikiriza kati banakira tukole tutambule tugende tukigaana kano besije kano political commission kyanjudde tusaba la sekenda manye bichibi bibeyitamu speaker agenda kukiteeka commotion akigongo ntala the eyes have it zitwala naga nti nedda yali ayina ensawo ye no problem n'asituka naga nedda ffe tukikiriza ekyo n'afuluma kati yatandika kufuma yali amanyi nti banne bonna bakola n'afuluma n'omusaala gw'omwezi ogwo tiyagufuna kubanga ye agamba abannayuganda kino sikibaagala na Kampala Central kibantu masiki sijja kufuna sente zaabwe zabwerere
Honorable Tamaguzi kusinzira bwakwogera ko ebimpulidde bitonotono oyagala nfulu waliwo ebyotakanya nabyo waliwo ebyolaba nti gavumenti byekola si birungi in fact gwe ekinkwebazamu ogamba nti parliament tegasa Bannayuganda parliament wetagasa Bannayuganda omusaala gw'Abannayuganda gwotwala lwaki totulaga ngabo ze twawula kyatulaga n'alumirwa Abanansi n'agamba sijja kutwala musaala ogwo n'afuluma anti yalaga kubanga yaraba nti tajja kutwala musaala gw'abantu gwa bwereere kubanga Abannayuganda baali Abannayuganda nze mbalumirirwa sijja kutwala sente zaabwe kanzirekeyo kubanga bino Abannayuganda si baagala n'afuluma naye mwami mukwano gwange Lutamuguzi alinga olugero lubagamba nti alya mu lulime neki alumirirwa Abannayuganda palamenti byekola ebisinga bungi tebigasa Bannayuganda naye ate omusaala gwafuna ku Abannayuganda gubamuwa ng'asigala mu palamenti gwagutwala naye ng'amanyi palamenti ena ebyabayambe bikulu so to me that is committing class suicide kulya mu lulime nemulizise oyetengerera bwantu okunoga nedda bantu makino nedda eggwanga lyange lyagala kino sijja genda maaso nga mbalyaza amaanya naye bwona asigala ng'omusaala guwooma naye ng'ebikolebwa tebiwoomye alo kibagamba you are hot you are warm asigambye nakwekandaka kwokka no you get out because we are paying them tebakola wakyeyagalire tubasasula tonda kati nze commissioner government I'm paid to do that bubanga nga sikoze they will chase me bango kubanga bansasule ekisembayo njagala kuyozayoza President Museveni ne cabinet tewemulira wano babadde kyankwanzi okumala week namba personally saabaddeyo naye Katonda kyeyayamba ensika teweetuuse tukyalina kyogikweka resolution yaabwe ngenda kugikuwa nga tukyali wano ebyo baatuuseeko naye kanziyeyo kano kokka ensonga ku nsonga y'abakibanja ab'ebibanja baasazeewo cabinet mu bwangu ddala ekole ennongoosereza ow'ekibanja aweebwe certificate ye nga semateeka bwekolaki bweragira ekyokubiri baasazeewo linda katono ekyokubiri baasazeewo nti registrar yena oba omukozi mulandizi anaafulumyanga ekyapa ku ttaka ly'omuntu fraudulently 1 akwatibwe 2 agobebwe ku mulimu samalire ekyokusatu ne bagamba mu nnongosereza genda ku kikwanga bano bye bakiteesaako ne bagamba nti bino ebyabalandroad kwekweka b'ebibanja nga tebagala busuulu kigenda kubeera mu nnongosereza ow'ekibanja atwale obusuulu bwe kugombolola kya sub-county chief amuwa kawunti ateekeyo obusente ezo azisasule asigale ne risiiti ye yes so but it's a whole package gye batigenda kuteeka naye nga egendererwamu kintu kimu nti oweeyo kibanja kati ku luno then evictions okusengula omuntu yena okukibanja bagambye nabyo bakiteeke mu tteeka akikola omusango ogwo nga gutuuse guteekwa kuwulirirwa expeditiously bakiteekete mu Luganda si bino ebyokugenda mu kooti emyaka 10 yes nze then n'emisango gy'obulyake naye nabagamba wano I can tell you binali nkugamba wano byonna babitadde mu resolution nizo kuruza nzize nakikoze bagambye 1 ebitongole binoonyeza ku bulyake biweebwe ekyo nekyetaagisa binonyereze bulungi quickly 2 emisango gy'obulyake yonna teddangamu kulaalirira
it must be had expeditiously. Olido bulyake Ate bokusanga nti wabimali wabulya, you must get the highest punishment. Sibine bya discretion. Nze ndowooza ababadde kyankwanzi byabadde bingi bebaataddemu naye ebyo ebikwata ku muntu wange ono wumbadde ndwana naye ndwanirira. I think we are heading somewhere. Oyo democracy abafulubolomeka gwogerako nti Uganda yali enkola ya democracy. Ate nze nsikanya nabyo ebyo ebya democracy. Nze nzikanyamu n'ekintu kye bayita guided democracy. Guided democracy aliwa Singapore, China, Malaysia, the East Asian Tigers. Yes. How good Tanzania on? Sigenda na wale. Tanzania nalabye president wao. Ali omwana yagenda ku mutimbagano n'atyobola ekitiibwa kya president. Bamuweseza dole 12 kazesembe kaza milioni 8 n'emyaka eki byombi. Tanzania wano bubagamba nti ekubo liyite wano eri kutwala abantu bonna oba amasanyalazi sibyakuteesa. Mwagala nsekula kwa next speed ya iriri naye tumwagala makuba gayitibwemu n'ebine byammwe otambula kambozeko commission ebigambo byo birungi nnyo era nabiwuliriza asibigambo ze nebikorwa bwebiri. Listen tayagala olekeraawo naye njagala omuge Tanzania gyolese teri Europe teri mu Africa eri wano teri Europe eri wano mu Africa. Yes eri wano okay. Olinya base saawe otuuka zigenda okuwere saawe ng'otuuse. That's true. Naye njagala nnyo monna Uganda awulirize ebigambo byo ategeere Uganda kyekigiremesezza okubeera ng'efaanagana n'amawanga ge weegomba. Ate oli mutuufu. Ekizibu kyaffe nga Uganda twafuna obwetwaze mu kiseera kikimu ne Tanzania naye kyale okusomozebwa kutwafuna nti abakulembeze abo twafuna ekiseera ekyo oba balowooza nti abazungu batwagaliza. Tebamanya kyendwa ky'abazungu. Yes. Ne batuwasa emateeka gitwakola gituyita the Lancaster Constitution. Omanyi nti emateeka eyo ekugamba nti nga tufuna obwetwaze Buganda ejja kuba n'amasaza 20 ng'ogyeko Bugiyaga ne Bugangizi. Kati kiba kitegeeza ki? Lost counties. Kitegeeza gali 18. Niyo Muganda era twagenda kutuuka mu 6 nga zitandise. Kati Mukama wange kyambuuzizza because ebyafaayo byaffe byasooka eby'emyaka 2 nga gino gavumenti yayinaremu ya 9 wari 8 gwasookawo. Kati ebyafaayo byasooka ebyo byatukola bubi. The country got destroyed. Kati bw'oba ogenda kukyusa ekintu mu Uganda otambula mpola. Ono Toronto wa DP wa DP Sawen is a member of parliament of DP. Yes. Netumula nga Uganda nti wanupu abadde akyogera ne uteko kumugumikiriza wadde kyayogera kikyamu wa DP parliament nayogera nti wanupu. So but he asked a very very big question. So ku lw'ebyafaayo byaffe as a country tuteekwa kwegendereza gitugende kyona kati bagenze kyankwanzi ebyo batadde mu retreat tigafuuse mateeka bagenda kukomawo bagateeke mabago bagaleeta wabakulu bano kati bano mirimu bya research then gaveemu amateeka kati ebyo birwisaawo naye luli mugundi Tanzania mwalimu Nyerere yafuuka teeka ye bwe yagambanga nti Bujama village muteekwa era no bagenda multiparty bino byabazungu babateekako yakituufu tegenze bibine byofuze bingi naye wadde mugenzeyo Tanzania yesooka. Demokrasia abadde amaliriza submission ye n'adibaga nnyo gavumenti eno ate nga gyakwatiddemu obukulembeze era nga gyakoleramu n'ebyobugaga byayina. Sebo Professor Walusimbi wefumbe empulira Honorable Rutamaguzi bw'abadde amaliriza submission ye avumiridde nnyo gavumenti eno
n'okugidibaga ng'ate mwakolera era obukulembeze mwabufunidde. Ekyokubiri n'agamba n'okugamba nti gavumenti tesobola kulwanyisa nguzi tekisobolako ddala nga takimanyi oba bw'aba akimanyi kankimujjukize kubanga ono mubaka wa palamenti bw'aba alayira wali alina ebitabo eby'enkizo byakwasibwa omuli kopi ya constitution y'eggwanga Uganda, omuli administration of parliaments act, kwegaba amateeka ago gonna. Kati njagala agende mu ssemateeka ennyingo ey'e17 bali bawaswalule bahonarebo omugenzi Hijiro Semajegere eri ewaffe Kabula omugenzi Pecos Kutesa munnamagye be baleeta ebirowoozo ebyakola ssemateeka ya 1995. Ennyingo ey'e17 ekuwa duties za munnansi ezikukakatako gwe munnansi nga ne Honorable Lutamaguzi mwali kuba munnansi. Kakati 17 akawaayiro akasooka I ani munnansi Article 17 1I ekugambye nti it is your duty okukombatinga corruption n'okumalawo misuse of power. Kakati Honorable Lutamaguzi buvunanyizibwa bwo naawe okuyambako gavumenti eno mu kulwanyisa enguzi n'ebitongole ebyateekebwawo nga State House Anti-Corruption Unit buvunanyizibwa bwo okugiyambako okumalawo enguzi. Sebo alipota ya Afrobarometer ku research ku nkola ya demokrasia mu Uganda tutuyayanira enkola ya demokrasia okusookera ddala maama wange Sara Mukaka bano ali eri erwettamu njagala omutegeeza oba n'abalala bonna kye bayita Afrobarometer kibiina kya bannakyewa ekisangibwa mu Accra e Ghana ekisasula kya bannakyewa. It is a non-government organization. Anyajisasula Kakati sebo emirimu gyakyo emikulu ekibiina ekyo kukola alipota mbitwalawa ku nkola ya demokrasia banonyeza ku bintu almost byonna. Yes, ku research on democracy era efuluma buli vanyuma na bangaji buli mwaka. Okay. Era mu Africa mbadde ndabanga bakakola research yaabwe mu nsi nga 36. Kakati mu Uganda batukozeeko research era bagifulumiza naye mu byenalabyemu findings entonotono olw'obudde nti tebumala. Bagamba nti wakyaliwo mu Uganda wakyaliwo omuwaatwa munene nnyo ku bakulembeze abalondebwa n'abaabalonda. Ndoza nkijeyo wakyaliwo omuwaatwa munene tetukwataga tetuli gap. Yes, wakyaliwo gap abakulembeze abalondebwa tetudde ku benchi yemu nabo. Yes, n'abalonzi naye mwabo omusimbi mwabo banokoddeyo banokeddeyo ababaka ba parliament Jibatuliwala nga ababaka ba parliament bali wamu n'abalonzi babo almost bina kwa basisinkana narabe baagala kulumba sekikubo bompita abaga kibayi bompita wano manze kusomesa kubanga Honorable Lutamaguzi yeyaze kuvumirira government naye kyengamba nti aba Afrobarometer baga nti wakyaliwo omuwaatwa munene nnyo eri abalonzi n'abaabalonda era ne banokolayo ababaka ba parliament. Ekyamazima kino nzikanya nakyo era tuzze nga tukiraba lunwe baluyita lunye kubanga ababaka ba parliament nze ne commissioner bamwine tuwangalira wano mu Kampala oba oliawo kubanga mbadde ntera nnyo okulaba ababaka ba parliament bwe bamala okubalonda mu constituency yaabwe babanga abasengukayo abamu abasinga obungi besibira wano mu Kampala bozi kanso gakibayo nga nyongerezaako katono ne mukulu bamwine sebo gwe senior one mu bintu bino tekyandibadde kya buvunaanyizibwa omubaka wa parliament akiikirira abantu be ng'asula mu mayiro 25 constituency nga gyeri n'abeera nga tasobola kuba na balonzi be. Abalonzi abaagazaki parliament eri eno Kampala okiwulidde eri Kampala owulidde kyoyogedde eri bali abalonzi parliament akola ki abalonzi abakola ki abalonzi abaagazaki wuliriza abatukolera ssemateeka mu nnyingo ey'ekinaana bayina akantu oba oliawo kebeerabira ketulowooza nti kayinza oba oliawo okutuyambako ne kamalawo gaapu eyo kubanga bo bagamba nti gwe okubeera omubaka wa palamenti ekimu ku ebyo oteekebwa okuba nga oli registered voter ekyokubiri ng'oli munnansi a citizen
mu nyinga y'ekinana constitution y'eggwanga Uganda kawaira akasooka ekyokusatu oteekebwa okuba nga wamaliriza oyina emisomo minimum academic qualification eya senior y'omukaaga oba eyenkanankana ne senior y'omukaaga kati ennyinga y'ekinana eyo oba oli awo twetaaga erongosebwemu uliriza komisona bamwine lwaki erongosebwa nti bwe mantunuulira constitution y'eggwanga era Uganda article 183 ereetawo chairperson wa district nti bo bamugamba nti ogwo okubeera chairperson wa district oteekebwa okubeera ordinary resident within your district. Absolutely. Era kyova olaba nga bw'oba otunuulidde chairperson wa district ne member wa parliament ekyamazima chairperson wa district abeera mu bantu ate yasembayo okufuna ensimbi entono ati bana abayoola mu parliament ate bo bebagamba bamwine yayoola komisona sebo banokoddeyo ababaka ba parliament nti bakyayinawo omuwatwa munene wakati waabwe n'abalonzi ekyo nzikanya nakyo era tukiraba ekyokubiri bagambye nti wakyaliwo okulwanagana mu bibiina by'obufuzi kukyaliwo nnyo wano mu Uganda era bakyagwana malaka bagwangana malaka nga bali mu bibiina by'obufuzi byebimu same political party naye ng'okulwanagana kuli ku ntikko ekyo tukirabye nnyo kakati ono Honorable Lutamaguzi wa DP naye bw'omugamba nti chairman we yemmawo ayinza n'okutwala entyaje ono kyekyo kyebabadde bagamba within political parties wakyalimu okulwanagana anti kino eggundi kyabadde akulaga wano professor akulazi wano kuka obutambi ku kompyuta bwe bataddengako wano nga bateekako bagatta obutambitambi uliriza ssebo ekyo nti okulwanagana mu bibiina by'ebyobufuzi wano mu Uganda kukyakudde ejjembe nkugambye nti mu DP waliwo okulwanagana Honorable Lutamaguzi wano bw'omugaa nti chairman we yemmawo akutwala entyaji Honorable Lulume bayigabo omugamba nti chairman wemmawo oba Honorable Sebamala ayinza okutwalagana nti ayinza okukolimira mu lulimi lwotakola ki lwotamanyi naye nga ataago ge mazima FDC aliye Katonga Kiza Besigye Doctor n'abamukulembera ba road mayor abagenda nabo bw'obagaa nti bannaye najja nankumbi Amuriat ne Honorable Anandra Mafari nabo bayinza okutwalaganya entyaji omugwa wakati n'ekyambogo nakasero wa mu NUP NUP nze ndi mukwogera ku muzindalo mu NUP bw'ogamba Honorable Mathias Mpuuga n'ogamba Honorable Kyagulanyi n'abalala bawayiswa mu fumbiro ekyamazima n'obateeka wano mu ruumu nga tewali bakuumi buli muntu yeeyuzaayuza ne munne kati okwo okulwanagana okwo mu bibiina byaki by'obufuzi ekyaffe kyobadde oyogerako mu NRM ffe tetulina kulwanagana nti mukyala Namyalo Hajat Namyalo tetulina kulwanagana ebyaffe biri uliriza ebyaffe biri constitutional akola president chairman w'NRM no mukyala Namyalo staff wa office ya chairman si wa NRM kakati byawukanirawa obyawukanira nti NRM ine ekibiina National Resistance Movement ekikulemberwa Secretary General bamuyita Richard Todong aba directors mu kibiina ekyo kiina chairman n'ebifo ebirala kati mu office ya chairman eyo mwe muli bali ba staff naye abo si ba members ba NRM they are responsible for the chairman. ekiri factual sobola kukiddamu komisona bamwine akyogedde kakati sebo basembyeyo wano aba Afrobarometer report eyo gye ndi mu kusomera wano ne baga nti mu Uganda ebibiina by'ebyobufuzi twali tetunnaba kutuuka kubigendamu awo nzikanya nabo era nange ndi omu kubagamba nti twali tetunnaba kutuuka twali tukyabulamu okusomesebwa olw'ensonga nti nga bo bagamba nti bannayuganda abasinga bagamba tudde ku merit omuntu ayisime nga bwantu wano nga bwe tuli Honorable komisona bamwine ayimirire wali atukonvisinga ngenda bakolera kino nasoma kino naye kati eri mu constituencies asinga okuvuma gwe balonda asinga okugula omwenge ku kyalo gwe balonda
asingwa kwegamba okuwarampa government n'ebirala okorokota you see a melt nida sebo comparing ababaka abali mu mwambe kibayi ekiseera ekyo batambuliranga even ne platform emu akadara bagenda kuobude be comparing ababaka abali mu CA n'olwali eguru nabadde ne honorable waswale nina platform je nabaddeko naye ku TV naye ng'olaba nti wambavu yes are discussing ebintu he told me is I think 70 something naye nga wambavu kakati ba comparing abo sebo era ne bamaliriza nga batuwadde max ne baga nti mu NRM batuwadde 52% webalejjo mu opposition uliriza mu opposition ne baba wa 40 niwe lwachogede ku opposition nzaga kusala ku inze ku university kati kanjogere ku university jemanye yange Cavendish University Uganda bwofuna 40 ekyamazime yebera liteke odambuzi ne bwokora kyetuyita petition mu examination tribunal ne baga nti bamakinze bubika bakuweeza attendance 10 yewa professor Muganga uliriza 5 zebaita nofuna anamu era still ebera liteke so kakati nze kyengamba nti report zino nsaba abakulembeze mu bibiina by'ebyobufuzi bazifune bazekenenye tulabe mu 2026 kiki kye tuyinza okwongerako naye fe abe-NRM tukyali waggulu kuba tulina 52%. Christopher Matwasibwe babadde batuwuliriza ku BTFM kusingira ddala bannamakulu bitaawo nyimbwa kirimo ku bita bombo obuuziza ekibuuzo ekirungi bulijjo nnoonya akimbuuza kakati ekibuuzo ekyo ky'obuuza ekiri mu makulu bita njagala okutegeeza abatuwuliriza okusingira ddala bannaluweero kyebayita makawe myaleemu ali makulu bita ambuuziza ekibuuzo ekikiri makulu bita okugamba nti batandika okuyeekera batandikira makulu bita amasiko kali makulu bita kali mondolani eri wali mawale ewaffe kakati bwe njogera makulu bita tubadde twogera ku CA banzireyoko katono CA agenda okujajja 93 mwena campaign za 93 naina myaka 11 mukulu wange eri azali kaweesa yajja yali accountant wajirako professor Kironde Lule Owandejje University Reverend wajirako professor Migadde Ruburwa era ye yakawangula akalulwako bwe bamala professor Kiddu Makubuya nagikwata bali mu mukiti bonna bava makulu bita bwe bava nenga batwala katika mu south ne quality ye y'abantu abo kusaawa eno olinaga nti eruwera abasoma batono abalimba nno naye ng'ojjukira nti baprofesa baali bakyenda mwemeka nga basoma dderi ewala mwemeka kati anagikulembera enki makulu bita katika mu south kati olaba ani MP lukalidde Jari Mbaka parliament oyesebo deputy imam mulamba nze mare mbuzo mbaka parliament ande katulaba mu macho obuziza ono abadde abuza mubaka tabuza imam wa parliament yo yera abuza mubaka oli mbaka parliament gwe mbadde ngamba nti oli deputy imam wa parliament ekite makulu bita nkikuze onalebo Hassan naye professor katwala omukisa guno njagala abatuuze ngenda kusiibula naye ntwala omukisa guno bannakatika mu south bategeere mbuuzeeko mwambi bamwenono we batuteekerateekera constituency eyo gyolaba nnene nzija wojja mulimu town councils n'amagombolola asatu makulu bita yokka ng'eggombolola erina abalonzi 16,000 bangi yokka naye municipality ya Bugiri municipality ya Ntungamo erina abalonzi 19,000 ezo yawuladda naye wano omusajja jjani bamugo wa Yasani eno makulu bitanga tutuuka tayinza mpaka bannaye constituency nene kati mukulu tamaguzi nga fe abaveeruweero
mutulwanirire sio municipality achogera ko checho bazisale batuwe municipality ruwero Asani Gambera nabo ngambira bali abo mutwalo bali manina municipality abe mitwale 10 temunafuna kugamba mutulwanirire ko Christopher mukulu amwine gosibula nja kusebya onale butwa maguzi abaye bintu bino byenseseza nze twali kintu kibingo kuwangana owangadde nyoka tukita kyevuma kuwanga nali wano nga batandise kusaba zi districts ne constituencies abakulembeze ba wano mu Central one bagandi mwe ebyo kusala constituency districts yafu ne Buganda kugisala bulere tubyagala mutukutto obulere tumuletere ando kutema ate bagwa bulere yes kati ne bagana government ne gana nedda futu tusala districts ba constituency abanasaba tutambula nabo yes even it was the same struggle in Bushenyi otafire nga tayagala yes bekama lumuwata wao era Bushenyi yava mu districts mukaga ninga utofiri nga aganye kati nze twali kintu ekinewunyisa bumpule n'emboozi yena ku zino tuli bangi naye di constituencies ntono anti mwali mwagala ki mwe mwagamba tubakwata constituencies zamwe tubakwata ku district kuzisala obulere abakikiriza ne bazisala obulere bafuna ababaka bangi ne bafuna districts nyingi so nandi agaddeyo kati debate naye tujangangange kituufu katubazisale bazisale obulere basala obulere professor it was a very big debate professor zisalibwa obulere wetuse ochakulaba nti abamu bwe tulwana ate bye tulwana tebituuka ate bigenda awalala kati otumye commission bamuyine municipality girako ebintu bingi kati mbadde nkusaba you need to have a Buganda conference. It was at Africana here. It was a Buganda conference. temutusala bulere mutuleke nga bwe tuli One of the problems lwaki Kampala yagana okuva mu Buganda Metropolitan Authority Act elemedde okuteekebwa mu nkola Kampala Metropolitan esandikwa ng'etandikira Lukaya n'ekoma ku Nairo jinjeri tumukwata ku Buganda tumugisalamu kati olwaleero ekinjagala kumanya tukiriza tutandike kusala obulere kubanga agambye nti eri mubasoga the eyes have it those in favor say I yagambye bugiri ingiri agambye nti bugiri waliyo bantu ba mutwalo kumu eno waliyo mitwalo 10 yes ate yagenze wala nyina muluka wano baguyita mutungo eno bina omuluka gumu gwina abantu emitwalo 13 omuluka wano mutungo uliriza bayinza oba bali kumukunga basobola okubali access I stay in Nakawa. I was another DC in Nakawa. Mutungo parish ina ante mitwalo 18 okay so commissioner sibula kanso sibuze kirindi tukiriza tutandike tusala obulere constituency honorable Jeje Odongo yakikirira erimu abantu tebaweza na 13 yes honorable Jeje Odongo wakikirira 13 z'abantu commissioner kibuze kirindi twagala ki sembera ddala nze democracy tubadde tuwogerako sigiwagira ku lw'ensonga egutwagala democracy oli dictator omwana wa mutuma mwanga olaba vitamini soko ulizi yete wa muyoza sagala congratulations nafunye degree ya kubiri y'amateeka Vanessa Bamwini wampitayo fine gwenagisasulira yoza sebo n'ekingeza kukulaga twayadaptinga system of democracy y'abazungu tukola enkola y'abazungu kati ekyembi eyo system nungi naye etaaga ensi ezakula dda ezesobola zirina sente nyingi system zingamu amatamazuwazo kati ensi ezikyakula ezitanaba kuba nesente ziwerako ezitalina systems eyo system tekola wano kyovula twagigendamu netumenya mu myaka 2 ntugenda governments 8 mu myaka imalona ku 2 imalona ku 7 myezi 6 mali kyebyo naye ensi ezibadde zifaanana nga ffe nesala okutambula ku speed ya iriri weziri Japan Singapore Malaysia let us copy and paste era mu America mukuzyanga kutuma zino resolution ezavudde kyankwanza regardless of your party by the way nkusaba beena mu kisenge ekyo omu reading room yo oziwulirize ozisome
enungi ku lwa Uganda y'abannayuganda basinga obungi azireke ziyitemu sikuzireka aziwagire atazongere mu Nerulungu webale nnyo commission Fulo ya parliament. Yes, because we need a country for all. Honorable National interest. Why number ya simu ku byettaka nze gwogize dakiika ensooka kwebaza abantu baffe abadde batuuliza njagala kwebaza mukulu Kyeyu ne Masaka City mukulu Semakula Mawuki Gomba mukulu Seeki Stephen Ebombo mukulu Kize Koko Gwanga mukulu Kewaza Emijinje mukulu Kasana onovuzi wa taxi wenna mutamba sebo mpula musisi namutambe ni musingo yes baba musisi sebo nkwebaza nnyo embuzi yange yatuuse gye wawakalise Koko Gwanga wajidikiriza baba musisi awekyetu wali mu Kinyankole Emijinje agabe wajidikiriza mbyo bugaga yomukubalonzi banga abampa embuzi teyajinsanza mu parliament onomulonzi kulukalungi nakatiriza mukulu Friday ekankwale wali Sakabusolo mukulu Segane ebambaga webale kutuza muzeyi Segane nkubuzaako nnyo n'okusaasira obulwadde era mukulu Nanjwe nga ajja kuleetera okasukaali onyweko mukulu Yidembende mutwe gwa mpisi muli Sampologoma mukulu Kaweesa Sebo Nakaseeta mukulu Nakaseeta n'abalala sebo nga maliriza njagala kusaba mukulu Museveni sebo tukusaba oyimbula abaana baffe abali makomera mukulu Museveni ne banno yimbula abaana ba Nuupu bwebabanga bakunyiza babagende mu makooti n'ekyokubiri kyenkusaba mubalwanyisa obubbi oba obukenuzi tosobola kubaamu mu mwerimba omuntu eyakwata ssente n'owa ababaka ba palamenti okugjawo ssemateeka bw'oba weerimba bwerimi n'ekyokubiri tulaba zisikweya meerozi ze mulina wano mu Buganda ani yazibawadde era mwazigyewa kubanga tulaba mwegabidde wano ettaka pitirivu ebiro gye bijja tebigenda kuba byangu ebiro gye bijja tebigenda kuba byangu kubanga sebo nekyenkusaba sebo mukama wange tontuma nakaseke ojja kuwandiika oko tontuma sebo kyembadde nsaba nti obusungu obuliwo ku kukoona amayumba g'abantu mu abannema bukendeere nerabye n'abalala wano emukono bemukoonera amayumba ennyumba ezo abantu abo bemuzikoonera tebazifunira ku bwerere mu abasinga ebintu mufunye byabwere omuntu atuyana n'ateekawo akayumba n'ennyumba ezo ezimu zazimbibwawo nga n'ennema tennaba kukola ki kujja n'olwekyo tubasaba mukwate abantu baffe empola ne mukulu Museveni tukusaba omusolo guyitiridde obupikipiki bw'abaana ba boodabooda obujjudde ku piki ku mapolice station nabo bukole ki sebo nga ngende sebo mukama wange musawo Matilda nkutumiddeko awo kampu Lutamaguzi n'abaliwo nga ngenda sebo mukama we baba bakugoba ku ttaka baba bakugoba ku ttaka baba bakugoba ku ttaka no shadow minister wo era ne mukulu bamwine kati akkiriza nti mu parliament nze mukiikirira ku byettaka bwe bakugoba ku ttaka eno esimu yange gyoba onkubira tonsaba fiizi tonsaba mbusimanyi nsaba capital naye nkuwa okuyamba ku byekibanja kuba ndi shadow minister w'ebyettaka nerabyo n'omukyala yakedde bambi bwe batwalako ettaka Entebbe Luhunde bambi bawe bamuwamba amagye ne babatwala ettaka ne balitwala n'omwami amagye gamuwamba gamukweka eyo Luzira ne kasita mmwe mwenna oli Luhunde mmwe mwenna bwe bamu ne baba mwine bwe baba kugoba enamba yange 07557 nkaaga mu mwenda ana mu 7 5 munya 0757 694754 ng'okubira ku Right Honorable Lutamaguzi ndaba engeri gye nkuyamba tusabira nnyo ayisa abasajja kabaka yonna gy'oli era tukusaba owangaale mukwano gwaffe amaloboozi mangi n'ebibaluwa tubiraba ne basajja bo tubalaba entagala gye batagala naye tujja kusabira embeera gy'obeeramu mulengera bwatyo bwabadde nze Professor Lusimija oyagala kuwambako